bakwatibwa mabega nnyo mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde nga 19 bakwatibwa mu mwaka oguwedde mu mwezi ogwokutaano nga bavunaanibwa emisango egy'okwati baali bajingirira bbomu gye twalaba nti emisango gyali mijingirire oluvannyuma. Honorable Shamimu Malende era nga munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform essaawa zino ali kkooti y'e Nabweru misango gy'abasibe b'NUP. Abasibe bano bali 11 okuli Magala Umaru ne banne nga balangibwa okubeera nti baali bakola bbomu nga baagala okukyankalanya ekibuga Kampala. Tujjukira nti abantu bano bagenda kuweza mwaka mu kkomera nga tebasalirwanga. Olunaku olwaleero baleeteddwa mu kkooti y'e Nabweru nga bannamateeka baabwe baagala okulaba nti waakiri kkooti esobola okubayimbula badde waka bawozenga nga bava wabweru. Wabula ekibennyamiza olwaleero ye mulamuzi okusalawo n'agamba nti ye bamulemeredde emisango gyabwe minene nnyo abasindise mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo bagende bawere ennembe n'emisango. Naye emisango gye bagamba nti minene nnyo bo gye basusseeko bugambye nti ne gye buli eno tebasalirwanga kubanga tebamanyi misango mituufu gye bazza nga n'obujulizi ku bantu bano bukyabuze era kakati bagenda kubeera nga bawoleza mu kkooti enkulu e Nabweru bakomye kulabikirayo olunaku lwaleero. Haji Setu omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu. Haji Setu bakugamba nti mukubire ku ssimu ye 0703 31 39 25 agenda kubeera akusomera ku dduwa mu abanoonya emirimu ensonga zammwe Haji Setu bazikolerako ddala. Abanoonya empapula okugendako ebweru nammwe Haji Setu mutuukirire ku nnamba y'essimu eyo agenda basomera ku dduwa ze ebyammwe bitereere. Yes, mwebale nnyo okubanga muli nze Shamimu Malende omubaka omukyalo wa Kampala era munnamateeka wammwe nga bwe nabategeezezza ku makya tuli Nabweru ku kkooti wano tuzze ku lw'abaganda baffe Magala Umaru ne banne abalala 10. Njagala kujjukizaako nti bakwatibwa mabega nnyo mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde nga 19 bakwatibwa mu mwaka oguwedde mu mwezi ogwokutaano nga bavunaanibwa emisango egy'okwati baali bajingirira bbomu gye twalaba nti emisango gyali mijingirire oluvannyuma gavumenti ya Uganda yakyusiriza emisango egyo negamba nti gifuuse bya butujju. Abantu naabo 11 mu kusooka kwaliko abakyala 2 era njagala nkusomere abantu bano naye nga wetwogerera essaawa eno abakyala 2 baateebwa ne bongerako abaami abapya 2. Bano kuliko Katumba Abdu, Katumba Abdallah, Sekide Hamidu, Kalyango Muhammad, Kairugala Wilba, Male Sulaiman, Muyodi Hamidu, Makumbi Isa, Magala Umaru. Kati abo bali 9. Kati owe-10 kwaliko omukyala gwe bayita Birungi Resite ne Masaba Farida. Aba 2 abakyala baateebwa emabegako emyezi ng'ebiri emabega ne bagattawo abapya okuli Sebagala Rashid ne Sekabembe Salim. Era abo 11 be tubaddeko mu kkooti olunaku olwaleero wano e Nabweru. Naye muganda wange atannategeera kibadde Nabweru ku kkooti nti abantu bano bonna 11 gavumenti ezze n'egamba omuwabi wa gavumenti n'agamba nti okunoonyereza kwonna kwawedde nti balina obujulizi obubalumika nti beenyigira mu by'obutujju n'okukola bbomu era babitraininga nga babikopa ku internet nga bakolagana n'abasecurity abamu ababimanyi nga beera nti baali bakola ebintu bino oba ze tuyita petrol bombs era nga bagamba nti ekigendererwa kyabwe kyali kyakuba gavumenti wansi basobole okusobozesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Mbu okutuula ku ntebe gye yali awangudde. Mbu nga bayita mu gurupu eyitibwa Bobby Goslow Bobby Ahead. Tera group eyo yakabinja ka butujju mubagiyita Goslow Bobby Ahead. Era ne bagamba nti kubano kuliko chairperson, kuliko secretary, kuliko ne fundraiser oba ateekamu ensimbi nga bamuyita Ali ng'ava ebweru wa Uganda. So olunaku olwaleero omwabi wa gavumenti agezezzaako okuligattagatta byaleese byayise obujulizi tibwe bagenda okubateekako mu kkooti enkulu eya International Crimes Division. Era nga ye alumiriza nti ebintu bino baabikola. Era olunaku olwaleero basindikiddwa ku kkooti enkulu mu butongole okubeera ng'omusango gwabwe gutandika okuwulirwa. Emabegako babadde fayiro yali yasindikibwa ku ICD court naye ng'ekigendererwa kyali kyakubasabira bail application. Empapula zonna ne tuziteekamu, buli kimu ne tukiteekamu, naye mwana wattu ICD court neegaana okuteekamu ennaku z'okuwulira bail application eyo ng'eraga nti erinzeeko. So paka olunaku olwaleero lwe basindikiddwa
omuwabi wa gavumenti ng'agamba nti amaze okunoonyereza kwonna olwo osanga tusuubira okuba nti tunaafuna omukisa okulaba nti bail application zaffe zitwateekamu zinaaweebwa ekitiibwa ne zitandika okubanga ziwulirwa. N'olwekyo aliko just mu samale ky'olina okumanya nti omusango gw'Abamagala Umar ogudde wano okumalira ddala kumpi kati mwaka mulamba kakyaddaaki kooti ebadde nga fayiro eno egiweereza lunaku olwaleero ku kooti enkulu nga state agamba nti okunoonyereza kwonna kuwedde. Ekisigalidde kati mu musango guno twagala kulaba muwabi wa gavumenti lwaleeta abajulizi abalumiriza abantu baffe ddala bakola ebikolobero bino. Nsobola okukuyisaamu mu katini ennyo ku ebyo ebibadde bibeera nga byogerwa. Bagamba nti abantu bano 11 beegattira mu kibiina kye bayita Goslow Bobby Ahead era nga bagamba mbu ekibiina ekyo kikwatagana ne National Unity Platform kyafoomingirwa wansi wa ekibiina kya NUP okusobola mbu okuwamba obuyinza Bobi Wine abeere ng'atuula ku ntebe ye gye yawangula era nga bagamba nti ekibiina kino ono gwe bayita Katumba Abdu ye chairperson waakyo ate no Katumba Abdu bagamba ye secretary waakyo ate ono gwe bayita Muyodi Hamidu ye vice chairperson waakyo era nga kivujjirirwa omwami yayitibwa Ali ng'ali ebweru wa Uganda era bagamba nti Katumba Abdu jabba kulaga bulungi gavumenti ya Uganda egamba nti Katumba Abdu Kairugala Wilba ne Muyodi Hamidu nti aba abasatu attendingako n'okutraininga kw'amagye ne babayigiriza engeri gye bakwatamu emmundu n'engeri gye bayinza okukolamu ebintu ebimu ebisobola okuyamba mu ntalo era ng'ebyo babitraininga nga bali ku faamu y'omuntu omu gwe bayita Josephine Katani Kisaache era nga faamu eno esangibwa Mmende mu Wakiso district era bagamba nti omwabi wa gavumenti ategeezezza ku kooti nti abo bonna abavunaanibwa 11 bakola olukwesikwesi n'olukiiko nga baagala okugezaako okuleetawo obutabanguko mu kibuga Kampala era nga balangira nti nga 8 Meeyi lwe lwali olunaku olukulu olwali olw'okutulisa ekibuga n'okubeera nti nno bakozesa ebintu ebyo okubanga batabangula eggwanga okusobola okusobozesa Kyagulanyi okutuula ku ntebe ye era gavumenti egamba nti omulala gwe bayita Katumba Abdallah ge mwawabiri owokubiri ye yaleeta idea ey'okubeera nti bayiga okukola bomu ze batuyise petrol bombs era n'abeera nga yakontakitinga omusajja owa security ayitibwa Umaru ono nga security guard mu bitundu by'e Kawempe era nti ono ye yagamba Katumba Abdallah nti basobola okukolamu ebintu ye yasomesa Katumba Abdallah engeri gye basobola okubanga bakolamu ebintu bino ebyokulwanyisa oba ze tuyita petrol bombs era n'abagamba nti bye baali baagala okukozesa ebimu kuba balina bye baali nti baagala okukozesa nti naye binafu ye n'amugamba nti basobola okuba traininga okukola ebintu petrol bombs ez'amaanyi ezisobola okuyamba okusaanyaawo ekibuga so n'olwekyo ne bagamba nti ono wa security ayitibwa Umar mbu yakonekitinga Katumba Abdallah n'amukonekitinga ne Ssekabembe Salimu era yabeera omutuuze w'e Nakivuma naye mu Mukono district so mu bimpimpi byonna byonna ebiriwo bagamba nti waliwo olukwesikwesi n'okwatagana era oluvannyuma nga bamaze okubeera nga bakola bombs zino bayiza ozikola bazigezesa ne balaba nti nno zikola era Magala Umar wajjiramu bagamba nti yasangibwa n'ezimu ku bomu ezo ezigenda okubeera nga zitulisibwa ne t-shirts ezali zigenda okukozesebwa nga 8 Meeyi so gavumenti egezezzaako okulaga obujulizi yo oba egassegase byegamba byegenda okukozesa mu bujulizi mu kooti enkulu eya ICD naye ffe tugamba nga bannamateeka ffe obwaffe tugenda kugukola tujja kubeerawo kubunga ekyentula okulaga nti bwagattiddwa bugattirirwa era nekye beekwasa nga bagamba nti abantu abawawaabirwa bakkiriza emisango nga bali mu kaduukulu ekyo nakyo tujja kukimega nga bannamateeka olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nti abantu bangi basafaringa a lot of torture era ne baba nga babakaka okukkiriza emisango olumu gye batakoze so ffe tugenda kukola omulimu gwaffe njagala just kuba nti nja kubawaayo live emu mu biseera ebyeddako nyinza ogikola olunaku olwaleero nsobole okubayitira mu summary of the case eno wamu ne indictment mukitegeere bulungi kuba kati akaseera njagadde mbawako kitono nnyo ekyakabeera wano enabweru ku kooti so njagadde mbaweeko katini naye nkimanyi bulungi nti bangi muginsabye mwagala okugiraba mwagala okugitegeera mwagala ngibatemeretemere mutegeere ki kye babavunaana
kyekivaawo kyekiddawo ani gwe bagamba gwe basongamu yakola kino ani gwe basongamu yakola kino naye njagala kubagumya nti ffe tuli beeteefuteefu okubanga tuwoza omusango guno kubanga ffe olwedde nga bannamateeka twalabye ebituli bingi nnyo ffe tusigadde wali kubeera nga tusalako tulabe bwe tubatomeza ebisenge nga baleeta obujulizi buno bwe bagassegase nga bagamba nti bwe bugenda okulumika abantu baffe ffe twagala kimu nti omuntu ali mu kkomera alina okuba nga yasaanidde okubeerayo abantu tebalina kubeera nga bakwatibwa ku misango egy'ebyobufuzi ne babateekako emisango oba ne babateekako abantu bebapulaninze oba bebapulantinze ne bagamba nti babakonecting otherwise buli ali mu whatsapp group ya Bobi Wine agenda kufuuka nga bakifudde kibinja kya byabutujju ekyo nno kigenda kuba kya buswavu kubanga whatsapp groups zisukka ne mu 10 zisukka ne mu 20 ekyokubiri twagala babeere very particularized twetaaga tubeere nga tufuna obujulizi muno bonna byabwogerako nga bagenda okubuleeta mu kooti basobole okubanga tubwetegekera ne abantu baffe babeere nga beetegeka mpozi jasikenyeza okuyitiramu katini nnyo bagambye nti ebizibiti balina bingi nnyo era ku byo balina statements singa abawawa bino bakkiriza emisango balina ebifaananyi ebikakasa bye boogerako balina amasimu nga beekubira amasimu nga bagennyini ge bakozesanga ne recordings ze bayogeranga ku masimu balina reports ezibalaga emitwe gyabwe nti miramu balina sketch maps ez'ebifo bye basisinkanaga balina forensic reports balina scene reconstruction reports balina ebizibiti ebyenjawulo bingi nnyo search certificates computers ezakozesebwanga okunoonyereza ku by'obutujju n'okukola bomu so ffe tugamba nti byonna byonna tubirinze tuli beeteefuteefu tujja kubeera nga tubakolera kyetuteekeddwa okukola obuvunaanyizibwa bwaffe bwe buli so n'olwekyo briefly ekyo kyekirwa nabweru ku kooti olunaku oluddako olw'okuwulira omusango olujja kutuweebwa ICD court ekyo kitegeeza nti olunaku olwaleero ekkooti y'e Nabweru tetukyalinawo kituleeta ku musango gw'Abamagala Umaru so abadde alowooza nti Nabweru kooti terina makulu abadde alowooza nti Nabweru kooti tulekeyo bannaffe tunaaliraba mu maaso abadde alowooza ng'agamba nti ebya kooti si bikulu nnyo abantu tubalekeyo kusaasidde mpozi nga tebannakwata goba muganda oba mukwano gwo n'olwekyo ekintu kino tuwenga amakulu gye beetaaga okuwa tetunafuya abantu tonafuya munno ajja kuyimirirawo omuntu mulala bw'obanga tosobodde kujja ku kkooti ate tonafuya oyo ajja buli omu alina kyaparticipatinga mu struggle eno n'olwekyo buli muntu yenna agenda kumwebaza asobodde okubeerawo okulaba comrades baffe bwe baleetebwa mu makooti buli ababalambula mu makomera ababalambula ku poliisi abo ba struggles abaddala